Oraba Nyanzi oyo gwe ngamba nti yansindikira ejembe. Nyanzi lya Nyanzi lino. Sokola gekigere ekyo. Rene gundi lya Nyanzi. Nugundi lya Nyanzi lino naye. Nyanzi yantware wa gundi wa muganda we asobora kubaho kwe byakora ki? Naye obo kiraba akati wano. Okiraba? Kigere kyono kiraba? Akati oyo Nyanzi. Kati gulwa kyo osinzira kugamba nti Nyanzi. Ate nze nange namutegedde. Nze natuulanga nange ne bakabwe basinga bwe bandoga bwe bampa obutwa. Nange kwerwanako muganda. Nyanzi akwagazaaki? Nyanzi bye tufa eyantwale wa muganda we nanziba. Ali byogera. Muganda waani? Kyagulani. Nakubbaati. Bye yanziba abimanyi. Era kira bwe kiriwa kirituuse alikola ki? Ali katikati nzuno ntambula bwendi. Owulidde? Ati gwe. Owulidde? Ate ensonga eyo osaaga n'omuganda wa wano gwe. Bejembe naawe n'oliwuliramu. Kati olizemu naki naawe najjembe na Sara. Anze siriddamu ate ndiddamu n'ejjanjaba bwejjanjaba. Ate okwejjanjaba response. Ngamba. Sina buzibu. Obulumi buli butya kati? Obulumi bungi nzijja bukendera naye bungi. Owulidde? Ndowooza wendirabidde kati ligenda likakkana. Lyakakanye. Ate obukugulu konna nalisobola kutambula nga n'ekigere kyonna kizimbye bwe kiti. Kati wakera bukezi nga kizimbye. Nga kizimbye. Tewali wadde kati kakukoonako. Ate kankonerako wa. Mbeera mu ngato mbeera. Okiwulidde? Ate awo. Ensi bwetyo bweri. Oli musajja nze abatitiza abeera tasobola nakuddamu kwogera. Nze siyinza butoogera kubanga nze manyi nti Katonda ono yantonda yalina obudde bwange. Kituufu. Sigenda kuddaawo okubeera mutiitiizi naye nze bandwanyisa balowooza nti oba ngenda kubaako kye naabeera mu maaso awo oba ngenda kukola ntya. Bandwanyisa onaleeta butwa onakola atya. N'ekirala omanyi omuntu mulamu obaako n'ebikusoomooza. Akati bino bye tuyitamu bye bitusoomooza. Nti omuntu bakuloga bakusindikira bino bakuwa butwa baagala bakute naye Katonda asigala ng'akyakubeezaawo ng'okyali mulamu. Kati nze awo nze sinna kyentya nze ntyaki. Ekiseera bwe kirituuka nga ndi wakufa nja kufa naye Katonda ng'akyayagadde okuba nga nze nkyali mulamu nja kusigala nga ndi mulamu mu linnya erya Yesu. Sibabuzeeko obuzzi naye nga ndi mugonvugonvu sinatereera bulungi. Nagende Nairobi mu ddwaliro ne bankolako ku nsonga z'obutwa oba nga mu lubuto wo wateredde naye nagenda okuvaayo ng'ate ekigere nga kizimbye bwe kiti. Munaye nga abantu bankozeeko emikolo eminansi. Naye kati ntandise okutereera. Omanyi abantu mulimu abantu olajja kulowooza lwaki bankola ebyo byonna byonna. Mulimu abandowooleza okuba nga ndi w'amaanyi oba ngenda kubeera w'amaanyi. Bagezaako kuntema enteega ng'obudde bukyali naye byonna nja biyitako lwakuba nti abankola ebintu bino oluusi baba bange ddala. Kale wona wosinziira okubeera ng'otula byonna byokola nkwaniriza nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde ofiiriddwa olwaziza n'okusomozebwa okulala asatuka ku buwanguzi obw'enjawulo kuyozaayoza. Ina Gideon Tugume pulezidenti w'abawejjere abadde atubuzeeko olw'embeera etali nnyangu. Tugume osiibye otya buuza ku bantu. Abatulaba mbalamusiza bassebo ne bannyabo mwebale kubaayo sibabuzeeko obuzzi naye nga ndi mugonvugonvu sinatereera bulungi. Nagende Nairobi mu ddwaliro ne bankolako ku nsonga z'obutwa oba nga mu lubuto wo wateredde naye nagenda okuvaayo ng'ate ekigere nga kizimbye bwe kiti. Munaye nga abantu bankozeeko emikolo eminansi. Naye kati ntandise okutereera. Omanyi abantu mulimu abantu olajja kulowooza lwaki bankola ebyo byonna byonna. Mulimu abandowooleza okuba nga ndi w'amaanyi oba ngenda kubeera w'amaanyi. Bagezaako kuntema enteega ng'obudde bukyali naye byonna nja biyitako lwakuba nti abankola ebintu bino oluusi baba bange ddala. Gw'osuubira nti yandikoze kintu nakola ekintu naye wendi sanyuse nnyo okuba nga ndi wano olwaleero. Nja kubaako bitonotono bye nnyo okuba nga nyumyako nammwe yakuba nga twogera
naye ng'amaanyi agali aga bulijjo teganakoraje naye nga njagala kubeebaza abansabira babadde bambuuza tugumaaliwa kiraga tekyamazima muneetaaga nange nja kubabeererawo Omukama nga ye mubeezi. Enjawulo weeri mukuve Nairobi ku nsonga y'obutwa? Enjawulo weeri mu lubuto sikyawuliramu kantu konna. Nalina obuzibu mu lubuto nga buli kaseera lutokota buli kaseera luba lunumirira n'amaaso ne gaba nga gatandise okufuna obuzibu olw'olubuto naye nateredde kyamazima awo nateredde amaaso gabulamu katonotono naye nga nateredde n'olubuto lwateredde kati n'ekigere nakyo kijja kutereera mu mpolampola sigenda kubeeraawo okweraliikira kubanga Katonda yakuuma obulamu ye yagaba obulamu si mulwadde nti yafa n'omuntu Katonda bw'aba asaze okujja mu nsi munakujjamu so siyinza kubeeraawo okweraliikirira nti nalwadde kino biki nze obulamu obwange nabuwa Mukama so kati awo wentambulira si Mukama wange. Otabeereddewo bingi ebitambudde bingi ebibaddewo amazzi gayingirira bannakampala ndabye Ssaaba Minisita ng'alambulako tanabbi alambula enamavundo wamwe bakibadde kiti ewaffe ate ffe tetusobola kufuna gundi eyo emyala ewamwe mirungi si mirungi naye nze kati nga wendi walinga ku kasozi bwe ate gayitawo ne gakkirira tegasobola kujjola tegasobola kuntuukako naye nze kambawo amagezi ab'e Kampala bafuneyo obwato obutonotono buli muntu abeere n'akaato ke mu nnyumba omanye ekintu ky'obwato bino temukiyita kintu kyakusaaga Nuwa yagamba Katonda agamba Nuwa namugamba bajja akaato obeere nabwo nga n'amazzi tegaliiwo era bagenda okutuuka nga obwato abulina nga bulimu buli kimu kati gwe beera n'akaato bw'oba obeera mu Kampala byewalabye wali byetaagisa ki kubanga emmotoka teyitawo piki teyitawo kakati yabadde n'akaato ke teyasomose kakati twagala gavumenti eteeke mu puroguramu abantu babakolera obwato ab'ekinawataka bwato ab'ebwayise obwato nga 20 buli muntu n'akaato ke k'abantu 5-6 kabeere mu nnyumba oba ofunewo okateeka nga gwe mutuula butuuzi mu kaato ne muliira omwo emmere amazzi gabasangaawo ne museeyeeya buseeyeeya otherwise amazzi gegenda batwala gabatega bamalewo teri programu egenda okujjawo amazzi agali mu Kampala in fact getwalabye gasinga ga Christopher Yiga temwamulaba yali meeya naye kolera yaruma bannakampala nga bagamba Christopher Yiga alemereddwa okuyoola ebisasiro era ekyo kyabaleetera abantu okumukusuula n'okutuusa kati tumanyi gyali amazzi agabadde mu Kampala gasinga mu biseera bya Jennifer Musinga yakajja oba ojjukira kakiba kitegeeza twali kikolebwa kyamaanyi nobonaakola batya gagenda kweyongera amazzi gagenda kweyongera abantu bazimba mu ntobazi abantu bagala emyala abantu bakwata kasasiro ne bamuyiwa we baagala singa ogenda ku makubo abawejjere bange bana batunda ebikajjo njogedde nabo nempulya n'okuntama bantami bamala okusala ebikajjo ebisaniko ne balekaawo ebirala ne bayiwa mu mwala wona bayiwa mu mwala ngenda buli wentuuka nenyimira nenyumba nabo teri abagambako kakati abantu ngaabo toyinza kulowooza nti omwala gunaatwala amazzi tegujja kusobola abantu oyi basumulula mu mwala enkuba bwetonyako katono dwe baziwumula biyo naakoleki agenda kakati tosobola Kampala kutereera Kampala banoonye obwato babeere nabwo beera n'akaatoko mu nnyumba bw'onoowulira nga kigize wakiriteekamu obwana bwe buseeyeeye bw'okola ebirala naye otherwise temugenda kumalako ekyokubiri siraba lwaki gavumenti ya Uganda teteekawo kibuga kirala amawanga amalala gataddewo ebibuga tegazimba ekibuga awantu awalungi baali bagambye nti ekibuga bagenda kitwala nakasongola nti bakitwale bakijjewo bakijje mu Kampala kigende nakasongola zisenkwe zidde nakasongola Kampala kakugamba ogenda okola teri mwala kati amazzi agasobola okujja nakasongola gasobola okutwala abantu bwe gatyo gatandikirewa nga muzimbe ku busozi obwo obuliyo nga muzimbye wonawona ne mugira enguudo amazzi gavaawo agatwala naye kakati Kampala yo yagaana mukkirize mugaane Kampala agaanye kati site bakole ki yazimba mumwala yazimba nakivu yonna namuzimba anti kati naisisi bye tukugamba bazifuna mu butuufu
hamu bwe yali afuna okutandika okuzimba ekisaawe kyena kivubo yagifuna mu butuufu ekisaawe kya gavumenti yakifuna atya kyusa kiyite hamu stadium waliwo na wansi baali baleseewo amazzi era gamangayo ayo wansi ne gagenda kati wonna yazimbawo ebizimbe kati okola otya Nigeria yalina ekizibu ng'esinzira Lagos negenda nekola ekibuga ekira kibayita Abuja era yavaayo. Tanzania Dar es Salaam yali egifuukidde ekizibu nezimba Dodoma si yokka egundi zonna zibadde zizezi nga zisengula ebibuga niteeka mibuga awantu awalala. Uganda ekoze mulimu ki myaka ejja Museveni ne NRM ye tutekwa twagala kulaba pulaani eteekateekera eggwanga lino. Kati pulaani NRM gyeyina ndowooza yakuzza mitima gy'abantu mu Buganda era yatandika campaign. Kati Buganda yalagawa anti kagenda kuddamu kabakube kajja bakuba yadde kale NRM ne NUP byonna kyekimu ne kajja bakuba kubanga gavumenti ekoze eki mu Buganda. Genda olabe ebiguudo by'omu Buganda obirabe gwoleeta abantu b'okuba enkuŋŋaana naye genda ogende Wakiso olabe ebiguudo ebiryo bwe bifaanana. Genda olabe abantu amazzi ge banywa. Genda olabe amasanyalaze si Wakiso yokka genda Buganda yonna olaba Buganda obuzibu bwena tekyanaadde emmere eriibwa mu kiseera kino. Bw'ogenda e Masaka emmere gye bali eva ntungamu eva Mbalala bagulangule eyo yonna abantu babasimbisa emiti gya karutunsi ettaka lyonna lyafa. Kakati bagenze okugira ne babasimbisa emwanyi. Yes, emwanyi nungi esobola okuvaamu ssente naye emwanyi tebagirya olya ssente ezivaamu. Weetaaga okusimba ebitooke weetaaga okukola. Buganda yadinange ebitooke ebisinga ensuku zaabeeranga wano mu Buganda zaalagawa. Kati gwe noboona otambula n'abantu n'oyambala yero mu Buganda terina NRM gy'ogenda okuza mu Buganda. Terina nga tukoze ku nsonga eziruma abantu. Abaganda kati okusomesa omwana n'okutunda ettaka tanakyatunda n'okujjanjaba byonna oliwo abatayimiridde bulungi omuntu wafa. Nange natunze poloti kange lwakwanti omukyala wange tukwatagana kubanga twagezaako okusonda Stanley Ndugu owa the investigator nansonderako bo ne bansonderako $4,600,000 abantu 20 be basonda bambi bagezaako era mwebaza naye abasigadde twali muntu yansondera ku ssente era nabadde n'okutunda poloti ngende banzijanjabe owulidde naye bw'obeera n'omukazi atategeera otunda ki bw'onoofa tunasigaza ki yaba alowooleza mu kufa naye nagamba nti genda bakujanjabe. Ati mu Buganda wano omuntu kati okubeerawo abeerawo atya ebitundu 9 ku buli 100 tebasenya manyi mu Buganda. Tebasobola n'okugula toothbrush ebitundu 9 ku buli 100 mu Buganda tebasenya manyi. Ayagala okumpakanya tugende tutandikire ebuyikwe tuve ebuyikwe tugende ekyana mukaaka tuve ekyana mukaaka tugende eri wansi eyo yonna weetoolole bwoti ogenda okudda okuyita Nakaseke engoma eyo ebutala yangu ogenda nkulabirira abantu 9 ku buli 100 tebasenya manyi. Mu Buganda okufuna school fees otunda ttaka. Mu Buganda okubaako kookolo nakyo otunda kati kiri luddawa. Mu Buganda mwe bagoba ku ttaka $3.5 zaagubwa ku ttaka omwaka oguwedde ziri luddawa. Awo ogenda okunoonyaamu akalulu bw'oleetamu NRM. Bwe bajja mapu yafuluma Buganda bwe bagijjaako abantu bakuba nnyo enduulu nga balaga nti Buganda bajjagaliza. Baana bakuba enduulu abantu ku mikutu Bannayuganda olowooza babira babitegeera. Nemmengawo press conference ne zituula minisita wa Kabaka n'atuza press conference owa byamawulire nga boogera ku ekyo ne Ubosi netuka nejja ne bagamba nti eri mapu yafulumye si yeeyo. Era Katikkiro yagamba nti Buganda tonna gy'ogitwala Buganda ogitwalewa ne bw'ogijja ku mapu gijje ku mapu ya Uganda ogitwalewa Buganda ogitwalawa kiri kipapula ogitwalewa Buganda ogitwalewa. Oyinza okuddawo n'oleka era ku luno nze nsapootinga Katikkiro Mayiga byayogedde. Ssaabasajja ye yasomye okusinziira ripooti ze baamuwadde mutuufu naye Buganda ogitwalewa mbuli egyo osobola okutwala Buganda. Buganda ebaddewo myaka 8 mu myaka 8 waaliwo maapu Buganda teyaliwo naye nga yo Buganda weeri. Twamanyanga ntukoma wano Ankole ekoma Sembabule era Sembabule bwemala n'egiwa Buganda waliwo yakayana nti wali maapu bagiteeka ku maapu. Bunyoro twagatako amasaza gave Bunyoro naki ne tugongerako baddamu ne bakuba maapu nti eno ye Bunyoro
So Buganda tewali tenajeraga terina Buganda weeri ejja kugenda maaso naye abantu ba Buganda bali bubi sina ba Buganda boka n'abantu abasinga bali bubi so nze ekyo ekyagamba nti simanyi banoonya bajje abantu babazeemu amaanyi bawagire NRM abo banoonya ssente banoonya byakulya kubanga ne NUP naye yagenda tena kyeyambye Buganda ate giyambye eki Buganda yonna obusinga bwalonda NUP abakozi ba NUP bakoze eki tewali tewali tena kyekola alternative budget ekola eki eyawamu kati eno mugikola ebawa eki anti kakati bwe baba bagenda kufuna omusaala bagufunira mu budget ki eyabwe eno obeeri kati eno yakola ki omanyi saa abantu beewunza nze kugira abantu temukola budget eyambe ki budget eyo yamwe eyinza okukola omwala gw'e Kampala anti bo balaga nti sente wadde gozitadde wano naye ffe tugamba sente zaali genzewa ebyo byonna bya kisiru kubanga mu palamenti omwo mulina okuwasiganya ebirowoozo nga mubiteeka muki ku palamenti eyawamu kakati palamenti bweba muteeseza mukiga nti ffe twakola kino kati bagiwadde ani budget eyo bagisoma ndowooza bagiwako palamenti kati palamenti neekola ki abavunanyizibwa mu sectors ezenja kuba shadow ministers buli omu aleyinga strategy yiye mu budget ye jinze shadow minister of finances ngamba shadow minister of internal affairs wa foreign affairs buli omu alaga nti zino sente zali genze wano mukama ansasire siberanga wa shadow era bw'obeera shadow beera kifaananyi ekiba kisiikirize era byebyo kakati bwe weebuuza n'ogamba shadow kati akola mulimu ki ebyo byonna byakubuzaabuza bannayuganda kubanga kakati waliwo omwala okuva ekyebando okukirira ne gutwala amazzi mpaka gajje gagwe mu mwala guno omunene ogwe bwayiise wagunda ono yakalondebwa gundi nalukoora naye bwe babadde bamuwa miliyoni 3 yagambyeko nti ahanze muleke abantu bange omwala musooke mukole omwala yabagambyeko anti katokiraba kati bw'obanga tolumirirwa gwe opposition tolumirirwa abantu bo kakati ate owa gavumenti bali mu byabo buli muntu ali mu byabo bali mu byabo bali personal gain bali personal interest umeme olwaleero lumu leero lumu ya egenze naye nga tetuna kujja musobola mujagala nsokesemu akantu kano bwenga alondodde ku nsonga ombuli nti oba kituufu asikituufu oli yatandise agamba puzzle. The government of Uganda sold the Uganda Commercial Bank UCB to Stanbic Bank. Again, the government also sold Uganda Electricity Board UEB to Umeme. Now, it is also true that Nabuza now, is it also true that the same government that sold the UCB and the UEB to Stanbic Bank and Umeme respectively is borrowing from Stanbic Bank to pay Umeme? It is very true. It is very true. Very true. Actually, Stanbic Bank bajawo UCB. Nibaleta Stanbic Bank ya South Africa. CF ya South Africa. Yes. Umeme ya South Africa. Okiraba. Kakati ate abawa sente Umeme bagenda okutandika yali Stanbic Bank. Obate mukimanyi. Yes. Bajita Standard Bank ngeva South Africa ye Stanbic Bank one. Kakata ate Stanbic Bank yemu eyawadde government sente era okusasula Umeme yemu si eyawadde yawoze bagambe ate tumanyi oba yawadde oba yawo bye bananyini gundo n'abamanyi abananyini UEB abanye Umeme ba South Africa ate abananyi Stanbic Bank era nongambi ba South Africa kakati anasasulani anaworani banzo banga bebamu kati mwe muri awo mugira ocho nti kubajjawo Uganda Commercial Bank baleta Kenya Commercial Bank yeri wano KCB yeri wano Uganda Commercial Bank bagitunda ne baleta KCB ngaba wansonga ki ata nakugamba tekola magoba gwe bajjawo UEB Uganda Electricity Board abakozi be basarako abawera kumpe 13 sente zona bazikwata ne baziwaro oyo mubiri bye bampeera obutwa tobimanyi bali basaba basasudde kakati bakoze kintu kyekimu ababajje mu Umeme bagenda batwala mu UDCL era nabo nga tebasasuddwa
Warabya abagundi nga bekalakasa aba weather balabe kitongole kya weather meteorological abente ba nakati muloza Uganda muri mwa ababya abagirimu ate nga bali professional ate nga bananyiniyo bali mu government bebakora ebintu ebyo kati umeme amasanyalaze ge yali etunda gade bako Rosi yagikora ddi balyoke bagisasule sente ezo ng'evaamu yali tekola magoba bayinza okutubuulira sente ze yakola mu Uganda etubuulire ne Rosi gye yakola bayinza gitubuulira ebyo byonna byakuudisa Uganda bannayuganda ababirimu nedda kati beeyubudde kati bagenze mu UCDL kubanga abaali mu umeme abaali mu UEB be bagenda mu umeme ne bava mu umeme bayingidde UCDL olwaleero bayingidde mu UCDL bebamu they are the same people ogenda okula chief executive officer ye gundi nejo bamulangira okujja tomanyayo n'ogenda okulya nti gundi akola bwati ye gundi najava batumanyiyo kakati ate bikibi omwogeramu why zembadde manyi naye batugambye amasanyalaze gagenda kukkirirako wansi abagulago okufumba specifically gajja kubaga kufumba nti omuntu agenda solo kwa affordinga ku masanyalaze ya assurance nankabiro gye yatuwadde ebyo akulimba nankabirwa tutunulire kifaananyi ky'okuwandinga ofa like wabirabye nga bandinga ofa sabirabye gavana abasinga tebazze abawumemi anti tibayinza kujja kulabika babalabye ate nga bebamwe ate board of governor nedda bebamwe ate bakino babalabe ku TV obadde ki kiri kyetoololera muri oba kitegere kyetoololera muri bali abakiri be bakino tibayinza kulabikako babeera mabega wagooni bananyini mabanka gonna tobamanya bananyini DFCU be baani abali bananyini ba Crane Bank be baani Crane Bank teyali yamu ebyo byonna jagala kubuulira nti abantu ababbi ababba Uganda bakyagiba emyaka emirala nga 2 nga bakyabba Uganda era olunaku lwe lutuuka nga Uganda etaddewo akakiiko akanoonyereza enkola y'emirimu lwebalizuulira bino byonna mulimu bangi abagenda okusibibwa nga eggwanga limaze okukyuka bangi bajja basiba mulimu abagenda okudduka mulimu abagenda okusiba mulimu abantu bintu byabwe bigenda kukwatibwa bitunde ku nnyombo specifically abali mu opposition abali mu government bonna mu government na opposition anti kakati bali buuza ne bagamba nti aha gwe NUP wafunanga obuwumbi 20 wabujangawa omayinje bwavanga nti naffe tetumanyi twarabanga nga bujja ne mukwata bukwasi ne mulya temubuuza na kubuuza zino sente zivaawa wali owuliddeko opposition yonna mu Uganda muno gye bawanga sente ng'eno ya NUP bakwata obuwumbi buli kwota ne bawa obuwumbi 3 million 8 ne babukwata ne babuwa buli kwota buli myezi 3 ne babawa gwe wali okiwuliddeyo nti eno government erwanyisa eno opposition erwanyisa government eri mu buyinza ate government eri mu buyinza yegivugirira sente wali okiwuliddeyo bino byonna byakiguumaaza nsenze tugume mu ndeke anti kiki ekitali mu mateeka bagenze okukyusa umeme teyabadde mu mateeka naye tetugibuuze nti gwe wakola Rosi baali batunda UCB baleete gundi eyo tebagitundira mu mateeka mulimu amateeka mafu ageetaagisa abantu abagumu ogakyusa kyogamba ebintu byasoba dda byasoba bintu byasoba nade ndi musanyufu ngamba nti umeme nga bwegenze osanga tunafuna ku buweerero okufuna ku masanyalaze aga rais teri masanyalaze ga rais tekisiza masanyalaze teri n'amanyi teri amanyi amasanyalaze ge batunde Kenya ge batunde Tanzania ge batunde Congo ge batunda Rudawa bali barazeeko mu budget sente mbekeziva mu masanyalaze gatunde bweru oyinza ogamba nti umeme yakoze Rosi ng'ebadde etunda masanyalaze ebweru oyinza ogamba nti umeme yakoze Rosi ng'etunda amasanyalaze ebweru gonna tibagalaga sente ezivuddemu oyinza ogamba nti ekoze Rosi ng'ebadde etunda yaka n'oteekayo omutwalo n'ekuwa uniti 2 nekuwa coding ampanvu ate olumu negaana n'okugireeta sente zigenze kodi eganye okujja mwe bye mutugamba ebyo ffe lwakuba mutukola mututuusizaako ebikolo biro bino naye ffe tujja kubaawo ate ensonga tuzitegeera baleme okulimba nti umeme
nti yakoze roosi bagisasule sente ezo. Nedda bya kibi bali mukubba. President Museveni muno yaje mu kunyako dda. Waliwo ya signing endagano nze endagano women ya signing. Zenga president sajitegeera. President Museveni tanna chete mulugunya. Ye mugulunyako kugondi ku eno je yakarete eno parish development model. Kati gyali munti babiziba. Sibyalimu sente baziba. Kakati atebu okintu gwa kitandika. Kati atogambe bigenda maaso tobitegeera. Mukiraba. Kati ekyo njagala okimanye nti bye tuli mu bino bya kugira gundi bya kwebuzaabuza naye eggwanga lyo teri bulungi. Teri bulungi. Teri bulungi n'akamu n'akeddagala. Tugume. Sebo. Nade twade tuli ku alternative budget. Kyagulanyi ngatasonyiwa. Ngate yerabira bintu. Nga achapulinchinga ekigambo ekyo. Mpuga yatwala sente. Nebo agambe za mpuga gundi nga yakuzifunye ngatana bako kyakola. Zeba wadde gundi zwadde na lukola ngata zogerako. Ate zeba wadde na lukola ziri mu mateeka. Zitali mu mateeka zeziriwa. Mpuga government yamuwabirako. Kyagulanyi yamutwalako mu kooti. Oyo mwana alina omutima omubi. Nze mbagamba ono Kyagulanyi alina omutima omubi ogutagambika. Bwe yagenda mu parliament sente zasooka okufuna zaali miliyoni 3 nezigwamu. Naye yakolera tiche Kyadondo yagikolera ki? Kyagulanyi alina omutima omubi. Kyovula ati wali gwe yali agaseeko ku kibiina. Yagoba Mpuuga, n'agoba Gundo n'Okagabo, n'agoba ono w'Erugazi nawulira nti naye yamugoba. Takwatagana n'ow'Ebbaale, takwatagana n'ow'Entebe, takwatagana n'ow'Emityana, takwatagana na Mpuuga, takwatagana na Bed Bwanika, yandigwa akwatagana na Bashir Kasibwe yagenda, yakwatagana nani? Gwe okagira ngo oli president ba member of parliament 10 tori nabo. Oyo mwana alina omutima omubi we muri gutegerera muri kimanya. Oraba yakwatibwa ensarwa, efutwa, efubitizi. Kubucha mani omurema. Ate Buchamani yali deputy president of Firebase. Ne Buchamani singa Museveni yamuyamba na mwaka motoka. Nagura n'akayumba Buchamani abadde agenda kufanga tavuze ku motoka. Nengo oli yali president gabakora bonna. Kyagulanyi alina omutima. Tomubuulira nkugambye gw'ogamba agamba oli nti yabba naye ng'oli yasooka n'akola n'amaliriza ne balyoka bamuwa katono ate gwe baawadde nga tanakola yamwogerako ki yandigambye mwakoze ensobi okuwa gundi nga tanakola naye oyo tayinza mwogerako. Kyagulanyi alina omutima omubi. Olaba kojjaawe yamuwa ekibiina muga Katonda mugula agenda kufanga. Kyagulanyi alina omutima oyo mwana ogwo mutima aba NUP bagendayo simanyi tayinza kulinnyayo mpozi nga siriyo nange nga siri mulamu mpozi nga siri mulamu nja kubawangulamu amannyo. Ekyo nkubuulira amazima. Ate ono bano Kyagulanyi alina omutima oyo mwana alina omutima omubi akyawa ye tagattako teyasoma body mass. Omanyi body mass mu kubala okimanyi osooka brackets n'ozijjawo bw'omala nodda ku ki body mass nodda ku of ya multiplication n'ogivaako nodda ku multiplication nodda ku addition n'essembayo ne subtraction ate yasooka na subtraction. Kyagulanyi tiyasoma body mass tiyagisoma. Alina omutima omubi oyo omwana akyawa. Simanyi gye binagwera naye omutima ogwo bw'atagwejjeemu tagenda kukomba yadde ku bwa president yadde okubuteekamu kwenyindo bw'atabuunyiza. Tasobola. Omutima gwogwo tegusobola bukulembeze. Tegusobola ajja kukoma. Olaba Museveni oyo. Museveni n'obwakola atya n'aba NRM agira n'abaddiramu ojjukira Batinkasiimire baani ne Basekikubo baani badde bakyalimu NRM naye yabakwata n'abasigaza kubanga yamanyi omugaso gwabwe basigala nga bazifuna naye ono ne kaadi tagikuwa ate tayagaliza kabe ne muganda olaba Nyanzi oyo gwe ngamba nti yansindikira ejembe Nyanzi lya Nyanzi lino rine gundi lya Nyanzi nugundi lya Nyanzi lino naye Nyanzi yantwale wa gundi wa muganda we asobora okubaho ko byakola ki naye obo kiraba
akati wano okiraba kigere kyonna okiraba akati oyo Nyanzi kati gulwaki osinzira kugamba nti Nyanzi ate nze nange namutegedde nze natuulanga nange ne bakabwe basinga bwe bandoga bwe bampa obutwa nange kwerwanako Nyanzi bye tufa eyantwale wa muganda we nanziba ali byogera muganda wani Kyagulanyi nakubba ati bye yanziba abimanyi era kiseera bwe kiriba kituuse alikola ki ali katikati nzuuno ntambula bwe ndi owulidde ati gwe owulidde ate ensonga eyo osaaga n'omuganda wa wano gwe bejjembe naawe n'oliwuliramu olizzemu naki naawe najjeyo be nasaala nze siriddamu ate ndiddamu nejjanjaba bwejjanjaba nate okwejjanjaba response eŋŋamba nze sina buzibu obulumi buli butya kati obulumi bungi nzijja bukendera naye bungi owulidde naye ndowooza wendirabidde kati ligenda likkakkana lyakakanye ate oba okugulu kwonna nalisobola kutambula nga n'ekigere kyonna kizimbye bwe kiti kati wakera bukezi nga kizimbye tewali wadde kati kakukoonako ate kankonerako wa mbeera mu ngato okiwulidde ati awo ensi bwetyo bweri oli musajja nze abatitiza abeera tasobola nakuddamu kwogera nze siyinza butoogera kubanga nze manyi nti Katonda ono eyantonda yalina obudde bwange kituufu sigenda kuddaawo okubeera mutiitiizi naye nze bandwanyisa balowooza nti oba ngenda kubaako kye naabeera mu maaso awo oba ngenda kukola ntya bandwanyisa onaleeta butwa onakola atya n'ekirala omanyi omuntu mulamu obaako n'ebikusoomooza akati bino bye tuyitamu bye bitusoomooza nti omuntu bakuloga bakusindikira bino bakuwa butwa baagala bakute naye Katonda asigala ng'akyakubeezawo ng'okyali mulamu kati nzaawo nze sirina kyentya nze ntyaki ekiseera bwe kirituuka nga ndi wakufa nja kufa naye Katonda ng'akyayagadde okuba nga nze nkyali mulamu nja kusigala nga ndi mulamu mu linnya erya Yesu ndabye nze mpitse mu bintu bingi nnyo naye nsigadde nga nkyali mulamu ate kino eky'obulwadde kyanjigiriza abantu bange nti oli gw'osuubira n'Akatonda takakuwa nti oli gw'obanja ye buli lw'olwala ayagala ofe sente azisigaza aleme kuzisasula abantu balina emitima emibi naye Mukama mulungi nsigala nga wende ogamba ki asigale tukume tumalirize ndabanga akooye nze nkooye amanyi sinafuna manyi nti abantu wendi Mukama bw'anaaba nga akyankumye nga nkyali mulamu nja kubanga wendi nja baweereza tweyanziza nnyo ssebo amiina okutuwa akadde kano amiina ssebo kale tukumewo ne Gideon tugume mugonvugonvu tujja kutandikawo nakulala akuume atakuumira mpeera